Bonna Baseke. Radio Simba. Luyuguumo Budage ensula egamba kyeno ediwado ebidowoozo bisula bikulugutada kikyate ati Budage amateeka gayisiddwa amateeka ebintu bingi kati naye gwe tewali mutambuzi wa kireera sadi mutambuzi wa kiro naye abantu baali omiramu sibidabu naye ati ababidabu bugabajja wano ne bagula ebintu ebirala gabava okubira akati ate dabasaga waabwe kati nno kyenoonya mbadde njagala fooko efooko simanyi oba oziina zino wuuma ogambe uba uba zidida oba zina mpaayo za mmeka zo efooko yakubi bbiri ati kuno ku kitundu teziriiko ze zirida zekka badde mmanyi naatwalanga 5 naye mpa 3 kati sige kakaaga kikakaaga kwata odeete ssente zizo budodo butwatu annangu osere odide ekidada kyoyagadako kuwa efooko 3 kati kwatira watu Budage zino ziri 2 2 ezo kadeete edada naye anko waji nga tonaleeta ndala sooko gye ate obadde ki zino obadde oziriisa eno yino eriko akatogo kakalira nako ate Budage akatugu dakakubye dekadebedako kati njagala mpya ze dwadagadedako kadavaako anti gamba fooko njagala mpya edada ezo mpya zino oziriisizza buli zino badde oziriisa laba emmere ezijjudde pada laba eno yino ogenda kuzikuba bubuseju genda oyiseko obuseju bubutadavu buvaako sookoddemu olina fooko empya tolina fooko mpya ndida fooko anti ziyeba oleeta zezo zeekuwadde zino ziriisizza Badage laba zikaliddeko emmere dibugege Bonna Baseke. Radio Simba.